Mwasuze mutya mikwano gyange mwenna sikubire nti nomuli bulungi anebaza Katonda ku lwammwe. Ensonga zino zeeyongera okumpa ekifaananyi ensonga zino zirina ekifaananyi kyezongera okumpa nga nze Nicholas zirina ekifaananyi kyezongera okumpa. Ekisooka byonna ziyongera okunkakasa nti nina okulokokera ddala, ate mu kulokoka sirina kutunulira mwana wa muntu. Zonyongera okundaga nti sirina kutunulira mwana wa muntu. Bwe mba nalokoka nina kukkiriza Kristo ng'omutandisi w'okukkiriza kwange kwe nakkiriza, ate era omukomekkereza waako. Bayibuli ebesomesa nti ye mutandisi era ye mukomekkereza w'okukkiriza kwange. Kinene nnyo nga gye nkikomeza. Kitegeeza kinti omwana w'omuntu tasobola kukomekkereza kukkiriza kwe nakkiriza, kubanga teyakutandika. Naye kasita okwata omwana w'omuntu n'omuteeka mu kifo ky'okubeera nga ye mutandisi era ye mukomekkereza w'okukkiriza, obeera owedde. Kati kye tuli mu kukola, tuli mu kulipulesinga abantu mu kukkiriza Kristo kwe yatuwa. Kino nzija nkitegeerera ddala, nzija nkirabira ddala. Ngenda bawo ebintu bibiri bisatu ngenda kukindeese. Omusajja omu yansindikidde message n'aŋŋamba nti vidiyo gye naatadde nga Apostle Naboth alaajana, nga mu vidiyo eyo mulimu ebigambo bino wammanga, era mulimu ebigambo bino mu vidiyo eyo nga byekuusa nti omusumba w'e Mutundwe alina omukono mu ekyo ky'ayitamu. Omusumba w'e Mutundwe Tom Mugerwa. Kati omukulu omu yansindikidde message egyo. Ndi muntu mwangu nnyo, ojja mu inbox yange tunyumya nkuwera ddala obudde. Kati nga ŋŋamba nti vidiyo Naboth gye yatadde tekakasa, terina bujulizi bumala nti Tom ali mu nsonga ezo vidiyo. Buli omu asobola zifeekinga. Ekyokubiri, buli omu asobola okudifamationinga omuntu yenna olw'ebigendererwa bye. Kati nensirika neŋŋamba nti mpa vidiyo nga Tom kino na kino tuwe obukakafu nga biva mu kamwa ka Tom. Tom mumumanyi alinga nga Kakande mwenna mukimanyi bulungi. Mpozi gwe vayo ŋŋambe nti Kakande nabbi wa Mukama, nti oba si wa bulimba. Kakande y'omuntu asobola okusirika from January to December, naye tekitegeeza nti no byakola byebyo nti bituufu. Kati tolooza nti Tom agenda avayo agambe bannange nedda, era wakigerezaako bw'ati. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati nengenda ku peegi z'oyo musajja, ngenda ozikeberako nga yapositinga ebifaananyi ne videos eza bugingo, ng'agamba nti lengera omusaayi gw'omusajja gwa Richard bwe guyiise. Mbwono naye musumba ayiye omusaayi gwa Richard. Muweereza nno, muweereza. Era nga ku peegi ze atimbako Tom Mugerwa okufaako obufi. Naye this time around kubigenda mu maaso ateekawo omukono gwe tekisoboka. Naye ku bya bugingo ebibaddewo awanika omukono gwe n'agamba bugingo yatta Richard era n'omusaayi gwayiika. Bugingo watta Richard, bugingo olina omukono mukutta Richard. Nga naawe ali wanampuliriza, kyemanyi nawe era ebya Richard byagenda maaso wa bugingo. Bw'obanga tewayogera, bw'obanga tewawandiika, mu mutima gwe wafuna ekintu ekitegeeza era ekikakasa nti bugingo alina omukono mu kufa kwa Richard. Kati nga bugingo musobola okumupiininga, bugingo nga musobola omuwanika omukono ne mugamba nti bugingo yes alabika okubanga yakikola. Nga musobola okugamba nti Makula yamenya amaka ga Ted, ekyo nga musobola okukyogera. Kati kino we mbagambira nti muwongerera ddala okulaga ekintu ekiri emabega w'ekifo ekyo. Nze mbabuulidde amazima ga Kristo. Ddala mu abaweereza mwegendereze, ate mubeere beegendereza nnyo nga mujja mu inbox yange, kubanga mwongerera ddala okundaga ekintu ekigenda mu maaso. Nina ebibuuzo byange. Tom Mugerwa ku Sunday kanisa bagiggala tewaba service. Ye agenda wa Kayanja, Musumba Robert Kayanja.
era ndowooza y'omu era mwayogera nti y'omu kuba atandika obuweerezaawo kuva ku Miracle naye agawalaye nga nkomba ku paasi ndayira okudda ku bbeere lya mmange mutuwe ku bifaananyi nga Kayanja alinnya emutundu awo Kayanja ng'alinnye emutundu awo Musumba Robert Kayanja yali alinnyeko emutundu awo ate nga obuweereza obwo bwa Mutundwe buva wa Robert Kayanja. Musumba Robert Kayanja alambudde batabani be bayitirivu nnyo bamukoledde parties bamukyalidde abakyalidde okufaako obufi sirabangako Robert Kayanja ng'alinnye emutundwe. Robert Kayanja kizibu ki ekigenda mu maaso kiki ekigenda mu maaso anyway mbigadde ebyo ekyokubiri kyenjagala okubagamba abali emutundwe kino kyammwera mukitereeze nze mbagaye mwetereze bwetereza Jackie Naluwama njagala kwogera ne mukyala Lwanga oba video nagifuna ddi oba banagikutuusaako gwamanyi sifuddeeyo Mr. Lwanga engineer mumumanyi bulungi nnyo engineer Mr. Lwanga engineer we mutundwe timu begayirizi mukyala Lwanga amakaago balaka bakusiba ekiwuddiisa ensonga za Jackie Naluwama ngenda mubaleetera mu kifaananyi awo mugenda mulaba maaso awo ensonga zireka zikyagenda mu maaso maazi alabika yaluma ejjiiko emikolo gigende mu maaso oyinza okuba nga okuuma lubugo nga lubaale mubbe oyinza okuba nga okuuma lubugo nga lubaale mubbe nkugambye kimenya maka yali adda Jackie Naluwama tekinewunyisa nti Jackie Naluwama tebamuggyaawo yeyo big question gyenina ne maaza lwaki omuntu akulembera okumenya amaka g'abantu ate osigala omwesibako ng'onyweredde ku oyo ekyo nkiresi nja kudda mu kitundu ekirala kakati eri muganda wange Nabothi njagala mbaweko akantu kano katono nnyo kyenzudde nze nga nze mu kukola okunoonyereza kwange DPC ow'Ekatwe omukulu David Mugira DPC ow'Ekatwe omukulu David Mugira mwagenza okuggala ekkanisa mwagenza okwetikka ebyuma eby'ekkanisa koti order mwagijjeewa David Mugira DPC Katwe koti order mwagijjeewa ani yabawadde ye nekyokubiri ani yakuwa olukusa okukola tocha ku muntu okuwa order to tocha kati Nabothi ekizibu kyalina kiri kimu nti yeetooloddwa alinga Isirairi yeetooloddwa abalabe buli wadda ate nekyokubiri Nabothi kasita bakugamba nti kati ebyuma genda obijjeyo genda oggulawo ekkanisa making sure kino nkigambira wano oba video nagifuna disimanyi making sure nti council lawyer abeerawo nga baggulawo ekkanisa eyo mukama yeebazibwe nnyo kati DPC at the same time kubanga omusango guli mu high court appeal yalumyeyo dda kati ekyewuunyisa bwe baba nga beetaaga representation ya court order ate n'ogamba nti nze nedda nze saabitegeddeko saabitegeddeko sibimanyi nako sibimanyiiko ate at the same time mujje mugende muggulewo ekkanisa kati kiki ekigenda mu maaso waliwo ebintu bingi ebiri mu kubuzaabuzaawo ekibuuzo kyange kyendeka mu bbanga David Mugira DPC ow'Ekatwe koti order wagijjawa ani yakuwa koti order ogenda okumenya n'okuggalawo ekkanisa mukama yeebazibwe mbagala nnyo nze Nicholas ate njagala gwamanyi wowulira nga kikulumye nina gwe mpuliddeawo yabadde ayogera simanyi bagenda kuntwala mu kooti mbitebye muntwaleeyo mujja kulaba
ate kyenjagala muntwaleyo mu kooti mujja kwejjusa